abe n'abajaasi abalala oba 35 nedda taati 130 something. Yes, eyo nkola y'amagye bulijjo okulita yalinga amagye abajaasi bonna baba batuuse nga basavinze era baba banafuye abakuze mu nsi zonna zikikola okulita yalinga abakulu abasavinze mulimu n'ababa basaba nti njala kulita yalinga njalagendako mu birala naye ate etteeka lya UPDF lina we likuyitira okomewo bakugamba once a soldier always a soldier bwe ne bagaana okulita yalinga ne wabawo ba deserters ne bagadduka mu lwampaka badduka obudusi naye waliwo deserter bemanyi bo bava maje bali mu byabwe birala naye buli wabayo bagita batya olunaku lw'abasirikale olwo talesetaye sebo babujjayo obwambalo ne babukuba n'ogamba laba nnono bwe yeekakasiza ku kyalo bekibooko. So Jeno Erweru kiki ky'osinga okumujjukirako munansi kyasobola okufuna ku Jeno Erweru ye yakulemberamu operation ya Lumba olubiri lw'omusinga Charles Wezire Mumbere ekaseese ye yali ku front line yalagira byonna ebyakolebwa tetujja kudda mu kyekyaliwo kuba ensi yabimanya kati wabasazeewo kulita yalinga nga bamukase kuba abadde n'olutalo ne mukolo CDF ekyo mbadde mukimanyi nga alina olutalo ne muhoozi olw'ebigambo tubadde nga tulaba kuno ku social media ku Twitter ye ng'atera okumulifalingako nga wajja omukola biki soka tusabe aleme kubanga babadde ekyokumu retiringa kubanga kumujjako byoya kumwambula abeere vulnerable ku kyonna oba kumutwala mu komera okitegeera alo okukwambula nga baku preparinga komera nti kati tuba tukutwala okusiba twagala tukunafuye nga tokyayina nnyo bitiibwa bingi kuswaza najje ebiseera ebisinga bakuwummuza abamu ne babajjako n'amayinja nga bamutwala mu mbeera endala kuba tufadde tukiraba nga alina okugugulana ne muhoozi CDF kati oli yakulira amagye ate kati gwoli nawe muduumizi mu magye okitegeera banako mu kulaba nga bamuwa presidential advisor ebimu ku bitiibwa omugenzi Tamale Mirundi byagamba nti kuba kukumanyiira tebakuwera obwa advisor baba kulinnyeko so waba awummuziddwa kirungi kya bulijjo obanga yeyasabye amagye gawummula bulijjo n'ogenda ku mbirala by'osobola bubanga busista kitegeera busista osobola agenda kusavinga obusista emyaka gyange 2 wemba njagadde okulinyowinga nsobola okusigala wemba nsazeewo kati kampumule mpumula nengenda nenfumbirwa olufuna omusista nga ageze nga retirinze agenda mukube enkebete njagala omusista retirinze Jeno yes ne bw'aba retiringide ku nkaaga enkebete eba ekyalinamu abapiwa etabataba nga osanga ow'emyaka 2 oza okufuna omusista owenkaaga omuwala w'abiri mu 5 nga badde abeera wane wamwe makingi ofunamu omusista owenkaaga nga awummudde obusista enkebete ebanamu yingini ebannamu akadde so ensonga ya like he said abantu bawummulwa amagye bagavaamu we had to find out yeye yasabye oba bamusuggestingidde nti okuze okuliridde ebyo we had to find out because ekyo ekyamazima badde nakirabyeko ku headline somewhere but sinaba kukiwa budde kugenda in detail naye mmanyi nti ekyo kiri mu mateeka amagye bulijjo okuwummuza abantu waliwo bangi abasaba oluusi ne batabawummuza waliwo bangi ate abasaba ne babawummuza ate waliwo abalala be bagamba tojja kuwummula ontegedde usually amagye gakikola nga gabala nti gaba calculative nga as an institution oyinza okugamba nti Kamantaho agende ne bagamba Kamantaho tumwetaaga tulinayo olutalo next week ontege tagenda oba olinaga nti Kamantaho awummule nti tugenda mu lutalo
ate amaliriza akyusiza emundu n'akubayoko wa fomu alabika atandise okuwunga amaaso gatandise okubula awumuleyo kyegeda so there are reasons ffe tetuli bannamagye ezitunulirwa ng'oli anaawumula naye tutunulire nnyo nti buli muntu akola omulimu gwe kibe kyakuyiga nti buli muntu akola omulimu gwe manya nti waliwo obudde bw'okuba nti tokyagukola kati tunulira nnyo bano bogenda okuddamu okusisinkana nga tokyali mu mulimu guli kati olina okubeera very serious and careful nti ebibeere byakuyiga gye tuli nti teri kitaggwa byonna nga bigenda mu maaso making sure nti osigala mu frame ey'obuntu njanyo abantu bategeera ekintu ekyo tusigale mu frame yaffe ey'obuntu kubanga ffe abantu tukola ebyo ontegedde gye mirimu ffe tugikola so si byo bye bitukola ontegedde osooka kubeera muntu okufuuka munnamagye tosooka kubeera munnamagye n'olyoka ofuuka omuntu waliwo ekisooka kinne waakyo kati nakyo tukiwenye ekitiibwa nti abantu baffe nga tugenda tuwangalira mu mirimu gye tukola tufeeyo nnyo okulaba nti tusigala mu buntu tuleme kutuuka kubuuzibwa bibuuzo nze ndyokke n'okukola ensobi naye nga nsobola oginnyonnyola nze oli bw'abanga alirwedde okunnyonnyola ensobi I have no problem I mean it's your mistake if you did it whatever you did kati gwe kasooka kasa nti nakikola mu butuufu bwakyo waliwo sitole emu eya Jeno mukwano gwaffe yafa Kasirye Gwanga yagenda naye bamugamba nti beesanga ne President Museveni mu nsiko kati beebuuza amugamba gwe amubuuza kubanga President Museveni ate yali mu gavumenti y'Obote amugamba lwaki mwatusiba kati ffenna tetuli mu nsiko muntegedde lwaki watusiba n'amugamba nti nakusiba ekiseera ekyo kye nali nina okukola ontegedde olwa ABCD ekyo kye nali nina okukola kati tugende mu maaso ekyo Kasirye Gwanga agamba nti kyekyamuleetera okuwagira Museveni lwaki nti bulijjo abantu baffe balina ekizibu ekyokukola ebintu ng'obwongo bwabwe tebuli informed buki bulungi tegeera nti buli kyokola mu busobi oba mu butuufu osobola ki owuninga even after 10 years nokinnyonnyola n'ogamba nti ekyo nakyogera ku Viki exclusive kubanga B C D bwentyo bwe nakikola kati awo abantu baffe abasinga balina abantu tulina abantu bangi abalowooleza mu mpale z'abalala ayogera leero ekintu enkya bebe byabaluuswa ontegedde ate wantu bogamba tebakubasonyiwa ate gye wali ogenza okima kaadi people take you very serious people start thinking nti olimba newankubadde oyogera oluusi mazima so kati abantu mwegendeze embeera ezifaanana bweziti ez'okubeera nze until today mbagamba nti nope sigiwagira because of their ideology and I will not support them because of their fake ideology but tulina okwapreciating their contribution because they have contributed something nze nina abakwano babe nali manyi nti politics bamulabira wala olwaleero nga bebali mu bifo ontegedde we must accept that nti mu buli kibi ekibeerawo mwabaawo ekirungi katutunire ebirungi tuleke ebibi tugende maaso kale nga tufundikira olunaku olwaleero programu empiso tukwebaza gwena atambudde naffe NRM juzi yavaayo nekuba okalukayo ensonga nezitambula ekikonde kyanyooka embala ezaalabwako omusaayi gwayiika okwevuma n'okwesooza ebyo byokwerinda baavaayo tulina n'abamu betwalabako nga ab'ebyokwerinda batunuulira butunuulizi abeekuba tebasobola bayamba mu sides ezimu tunuulira abalala nga ab'ebyokwerinda bagezaako okwengeginga mu bagezaako okukola ki okulwana so Julius Caesar Kyabbeyi NRM akalukayo katambula katya ak'okusimba mugongo enkola eyo ekyalima tukyalima bega nnyo gavumenti yo mwami Obote
si yange yaffe. Okay, administration yammwe. Administration yabali. Administration yammwe. Ndi mu admin. Ate ntya. Muli. Ate ntya how golina meeting. Ntula mu meeting executive. Administration yammwe ekimu ku bye tusinze okutukola obubi bwe kutulowooza nti ensi ekyali mu mulembe gw'abazinja through pass. Nti ku mulembe guno nti tukyasobola okusimba mugungu akaluwako kaleeta obukyayi mu bantu. Kitegeera tubadde n'omukulembeze ng'alinga mwami Museveni. It's called transparency. That's not transparency. Transparency. Ate kya security balance kyaddawa. Security balance. Akadde kono. Kano ka kibiina. Kano ka kibiina sikagwanga. Natera kaula lwansonga bana abantu mu kibiina kyabwe. Bana abantu bemulonda kati kimu kyemutukane kukulonda ba LC. Nti abantu bogenda okuwangaliramu. Bogenda balaba bubi. Togenda kuba wa services ngawe bazeetaaga kuba kimanyi tewamulonda ogenda gende wa chairman nga bafunye obuzibu ne Land Road chairman ajukire nti gwe ku mugongo tewaliiko okisegira abatagenda kubeera kusala musango mu bwerufu ajabiteeka mu feeling ngogenda kwero situ ati ateeka tenze ensonga ziba zisusse ngogenda kwero situ kati twalina n'omukulembeze yalinga Bagibo ng'alondesa mayinja mugateeka wali mu kibbo ku bwa president kati mwami Museveni ye byatuvuga atuzza mabega olaba ne bobota abajege nnyo tebasimba mu mugongo bati 40 years away gutugamba tulina kusimba mu mugongo kyakubiri tudizeeyo akatambi ako omukulu akulira ebyokulonda agezaako okubala akalulu naye ng'abamu ababuuka abala babiri peya 2,680 akadde kakosa enkola mbi nfu tugivumirira okitegeera kyakubiri mujje amagye mu kulonda gamba administration yo mwami Zinga mujja amagye mu kulonda okwatagana nabo yes olina okwatagana ne government kituufu naye n'omukulu no yabaddeko mulayini bisheedo ddala naye nga abali maaso batya okumutunula abamu badde maaso batya okutunula emabega okulababadde maaso babadde ddala balowooza teba transparency kigira yo si transparency amagye gali mulayini gakuuma mukama waago oba n'amagye gamaze galonda amagye galonda genda maaso zanya akatambi ako tujja kulaba maaso muleke osegeera nti amagye tugajje mu kulonda kati nze nabadde polling station gye namonitorinze olaba wano mu Kampala wano ekizimbe kya Boulevard then wano waliwo baye statewide insurance eyagundi y'omugenzi Sebaana Swiko House akakuba akali awo then wano wansi waliwo Plaza kati awo nabadde nenga amagye gali gakuba n'abantu mukulonda babadde bafunye geso butakanya bwabwe bibaawo naye amagye tugajje mu kulonda amagye mwami Museveni kyemusaba agajje mu kulonda bitiisa abantu okitegeera emundu eve mu kalulu omuntu ajja okulonda nga ayita mu mundu alinga agenda mu lutalo kati kyakubiri ate byakusimba mu mugongo unaagenda kutunulira agambe gundi mulonzi waffe amaze okulonda olwo awubirako ebintu ebyo ensimbi gye mumalira mu kugulira baluswa okitegeera tugiteeke mu bintu ebizimba eggwanga babateekamu akasente munnaye nze nfundisa ensonga yange weewaawo emivuyo egyalabikidde mu kulonda kwammwe ekisooka tekwabadde kulonda kwaffe kwabadde kulonda kwaba NRM and okulonda okwo kwatambudde bulungi chairman yalutufunyemu olwo kwatambudde bulungi mu bifo ebimu mu bifo ebirala kwatambudde bubi kubanga olina okutegeera nti Abannayuganda baffe bebamu ontegedde Abannayuganda baffe bebamu Abannayuganda ababola effujjo seeko oyo bw'amalawe haaji oyo eyamusimbyeko wakiri kimeme w'embuzi olw'okwolesa obuvumu sokoleke yeka gwe yafunye naye era nga tava kekaluluka olaba obukyayi bubeeraawo si bukyayi bukyayi eyo bakira transparency nedda baaba mpuliriza bulungi ekyo kyabadde transparency
kubanga kati mu buno bululu bwa mu buno bulala awo bwe yandifunye akamu bandigambe balimba batubbi. That is the way to go. Yoyagala egwanga litambuze mu bubiina bwabwe nti obubiina mu bibiina byammwe musoke mwetereze mubere ne transparent kind of thing. Naye ekiku kyabena kituna okutegeera mu kino nti that is a bit backward. Ontegedde? A bit oba a bit. Okay. A bit backward. Tadi nse kyakola bintu ebyo. It is not a bit. It is fully backward. Si kyabuvunanyizibwa nedda ebintu ebimu you are responding to some issues ebyo birabe ebintu byakadda. Ontegedde? Lwaki biba bidda? Anti kati nkugambye issue ebadde ku transparency. Ontegedde? Naye ebyo si ekikulu kubanga ekibiina kya NRM kikola enteekateeka zaakyo nga kyo. NRM is not Uganda. Uganda ine enteekateeka era gwe okirabe nti akalulu ka Uganda ko nga ka Uganda. Ate ko kalina enteekateeka ndala. Nenda ko kati oyogera ku transparency. Ngorugamba nti enkoyo kali mu transparency. Kitegeeza ogenda tugamba nti n'okulonda kwa president tutaga transparency tusimbenga mu mugongo. Nedda kati ulira mmwe nnyini mwandibadde wano nga mugamba ebigambo bino nti NRM yakutte billioni za sente neziteeka mu kalulu kayaka NRM. Ontegedde? Jindako ekyo kirala nnyo ku government yakutte sente. Anti nkugambe kati nupu eteeka sente mu kalulu kayo. Yes. Ne NRM erina sente zeefuna mu parliament. Anti kyenkugamba ne bammemba bagiwa sente. Kati yo NRM kati goliwe NRM. Kati gwe tosobola kutegeera BNRM nanteekateeka zaabwe biri bya kibiina kyabwe. Anti ongambye nti twandibadde nga tuli wano watugamba mbu NRM anti senga yakutte billioni neziteekamu olw'okuba nti yeri mu buyinza era abantu bandigambye nti olaba Museveni yakutte sente z'eggwanga n'aziteeka mu ki mu kalulu kali. Anti kati mwe mwalemu okwawula NRM ku gavumenti. Kati gwe pate lwaki ofaayo nnyo ku pate NRM? Oliwo NRM? Kati gwatali we NRM lwaki ofaayo kubiri mu NRM? NRM mugireke ekola bintu byayo yeri n'ensonga za lwaki yaleese akalulu nga kafaana bwe kati. Nkugambye abamu balonze abate balonze era bo balonze emivuyo egyabaddemu. Emivuyo nkugambye emivuyo giri mu Bannayuganda. Abannayuganda benyini be balina emivuyo wano mu Uganda. Emivuyo giri mu bantu bonna aba NRM aba DP aba CP. Abannayuganda be balina emivuyo nti fe mu Uganda nabagamba ngezaako oluse laba emigo bako ya uchafu lengera okwegoba okuba ekyo kirungi nnyo bakola exercise gwe kyenjawo bakola exercise so kyebategezaako kugamba nti eggwanga lyaffe lirina ekizibu lyonna. Ontegedde bulungi nnyo nti ne politics abantu bayiga muki muyige buvunanyizibwa bwammwe. Anti kyenkugamba gavumenti lwaki temuteekawo civic education? Anti sikaya nnyo ebyo temwagala abantu bayige byabufuzi mwagala bakuumira awo kuba kati okugamba nti emyaka 4 malamba ga gavumenti gemazeewo tesobola na nze sina myaka 4 administration y'emyaka 4 gemazeewo. Gwe tofaayo luli nali siriiwo kati ngezaako kubagamba nti abantu baffe byobufuzi tebekola ki tebabimanyi. Tulina kugenda nga tubibasomesa at all levels. Bani abana abali responsible kusomesa bannansi. Feba community development experts. Okay. Bano bakamantaho bakanso. Even before reaching there, tugenda mu kulonda. Ne birango bimeka biwakawulira. Sensitizing abannansi n'okubasomesa engeri y'okulonda. Tebirinawo. Ontegedde tebirinawo yenkola ennungi si yenkola ennungi then ngogamba tusomesa bannansi byabufuzi. Nkugamba uliriza olw'okubanga tekiriiwo tetusobola kugamba nti nno olw'okuba tekiriiwo tetusobola kugamba nti tukireke kireme kubeererawo ddala era tujja sigala nga tukyogerako era sigala nga tukisaba. Nze buli kulonda okubeerawo mpandiika ebbaluwa ewa gundi nga nsaba okusomesa abantu buli kulonda okubeerawo ne ku luno era nawandiika era ngenda kufuba okulaba nti the idea is very simple. Tulina okuyigiriza abantu baffe tulina obasomesa nakino kyetukola mwami Vic kyova tukwebaza tubate tukwebaza lwa nsonga ndala yonna nti nakatikati byetusomesaako wano era babaawo ayize ontegedde nti banayo byokulonda mubitegeere nti ono azze olwaleero gwogeno simba mu mugongo takozesa ensobi
novuma neighbor oba n'omukuba ontegedde kubanga ye agenda kugenda naye ate neighbor ogenda kusigala naye ontegedde ye ng'ono agenze gwe musimbye mugongo mwe mugenda kusigala nga muli banneighbor naye ng'ono gwe musimbye mugongo akoze eki agenze so ekyo kyamakulu nnyo okutegeera nti nga bayomba bwe bati kuba kati nga bo balaba abo gwe okoze bwati abo nga bo balaba abo bonna ba NRM temulimu wa NUP temulimu wa DP bonna bazze nga baki BNRM kulonda abantu bababe aki naye nabo ne balwana kitegeeza nti it goes kino kyetudiringa nakyo kinene okusinga kyetulowooza tekiri mu bibiina tekiri mu ekizibu kiri mu bantu bulijjo bagamba aba National Unity Platform bakozi ba fujo era tubadde tu expecting a fujo kulabikira mu kulonda kwa kati NRM oba ewantu wagathalide NRM kati lero lwokitegedde nti kya bulimba bulijjo ekyo kyogerwa kya bulimba efujjo liri mu bana Uganda sisimu na mukuma dembe anti nkugambe nabo bawubwa nabo bantu nakugambye dda nti abantu bano basooka kuba bantu ne bwe kabafuka bakuma dembe kati nabo bawubwa kati ekyo kibawe ekyokuyiga Minister Balam aina ekyokunnyonnyola ku nsonga eyo okay tweyanzege akadde kalabika katuweddeko programu empiso bwetyo begenze maaso n'okubanga etambula olunaku olwaleero tubeebaza mwina abasobodde okutambula naffe olwaleero ne tubasuubiza next Friday okukuba nti tukomawo mutusabire full house ebenge ejjudde ate ensonga zibeere nga zitambulira ddala bulungi nnyo nyini ddala yenkolayo tuyagalamu ebintu oyagala kunoonya ani gwofunza onyigirize nze no gasifunzika nobene tamfunza kitegeza ndi ali kyali muzei tutweyanziza nange nawe webale nnyo okutukyaza weewaawo omukulu ono yatandikawo omukutu baguyita society media musobola okugenda ne musubscribing bagende basubscribing omukutu ogwo twagutandika nga gutunuulira society n'ebiri mu society era yesterday twabaddeko side zeyo empigi nga waliyo essomero baliyita dina special children foundation essomero eryo ly'abaana abazaalibwa bambi nga tebali mu mbeera ya bulijjo mwana mulema yalemala omugira biki nava systems za bolusi zifuna damage kati zifuna damage olumu kikosa omubiri n'obwongo so abaana ab'ekikulu ekyo nga tugenze kulaba abantu bangi tubakubiriza bw'oba olina omwana alina ekizibu tomukweka tomusiba na mbuzi waliwo omwana gwe twasanze nga baali bamusiba n'embuzi ontegedde simply because bo balowooza nti mwana ono engeri gye twamusala bwe tuti mubi nnyo naye nga bambi baana nabo baana b'abantu so naye mu byonna mu byonna mukkirize mujje ku mukutu mu subscribing mu liking mu sharing ffe tugende eri weewaawo sibula kuba tulaba abantu bategeeze nti otunda printer abantu abalayi ba Vic exclusive nze omulimu gwange ntunda printer n'okuziddaabiriza era bw'oba olinayo mashini zo nga zikutawanya weetaga cartridges ink tona byonna mba nabyo ku dduuka N10 kizimbe bakiyita Station Plaza room number 10 nze mbasiibudde weewaawo tusinkane mu updates ezinaddako mubeere bulungi atakuumira mpeera bankuumire mweraba mutusabire Vika atugulire esi leero mudabe gye ntuyanyeemu live yavuddeko